mukwate. Oyo mukwate. Oyo huyo. Yes, okay. Mawulire agakagwawo ampuliriza obunkenke akasatiro okutya kweyongedde munda mu bakulu mu bakungu aba gavumenti ya Mwami Museveni wuliriza. Kakati yo PDF amagye ag'okutaka, amagye ag'okumazzi, amagye ag'omubbanga, semwayi, military, ISO, poliisi n'ebitongole byonna ebyabakwata mundu ebya private bamaze okubeera nga ate bongera okukakasa, bamaze okubeera nga ate bongera okwewerera bannayuganda. Bino bitiisa. Kyokka bino byonna nga bigenda mu maaso, omusajja General Museveni yavaayo gye buvuddeko n'ayisa ekiwandiiko ekikakasa era ekiraga nti ennaku z'omwezi nga 15 nenga 16 zigenda kubeera nnaku za public holiday, nnaku za kuwummula, era ebitongole bya gavumenti byonna ebisinga obungi tebigenda kubeera nga bikola. Lwaki? Tulokkalire. Kyokka bino byonna nga biri bwe biti mu bitundu eby'Essembabule. Kakati nno omu afudde, nina Rosa asimattuse, kyokka nga n'omusajja amanyikiddwa nga Theodore Ssekikubo lwakeesa lwabala nga nkoko ya mutamiivu, ng'otaddeko ekigalo akatambi kano katambule nnyo buli Munnayuganda asobole okubeera nga ategeera ebigenda maaso mu ggwanga Uganda. Amawulire si malungi okwetoloola ensi yaffe. Waliwo bwino afulumye ng'alaga emmotoka eza drone ezitambula mu kiro n'emisana nga zirimu abasajja abagalidde emmundu nga bali mu byambalo eby'abakuumaddembe oba be twandiyise abakuumaddembe nga bagenda bawamba, bagenda bakwata bannankyukakyuka. Bino bitiisa. Kyokka abaana abato, abamenyi b'amateeka, abakozi b'ebikolobero, ababadde ababbi ku byalo nga bamanyikiddwa baweereddwa yunifoomu ez'amagye ne baweebwa n'emmundu. Kakati nno omu ku bo asimattuse okuttibwa bw'akubye omutuuze omuggo ku mutwe. Wabula bino byonna nga biri bwe biti ng'Omuganda bw'agamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu ate n'ofundikira ng'oyambye muyambe. General Museveni ne gavumenti ya NRM nga beekobanye n'amagye ne poliisi baavayo ne batraininga abavubuka ne bagamba nti bagenda kukuuma kalulu. Kakati nno bano bakakasizza nti ffe tugenda kukuuma kalulu ka mukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, era anaagezaako okukabba wakubeera nga kamujjuutuka. Abaasindikibwa, abaatendekebwa, abasasulwa ku ssente za General Museveni kakati ne bafuddeyo ne bakakasa nti ffe tugenda na kulonda Kyagulanyi. Bino bisesa ate bino binyuma. Kale nno mukutu gwa muntu wa wansi gwa EKTV gulwanira ddembe lya Munnayuganda. Gwatannaba kubeera ng'otugobera ku mukutu gwaffe ogwa Uganda wanu oba okola nsobi, kubanga omukutu ogwaffe Uganda abasajja nze nga nkutegeeza nti guno baawandiika ne bagutwala era ne tugulawo omukutu omupya ogwaffe Uganda wanu. Kale gendayo tugoberere, gendayo okoone ku kadde osobole okubeera nga buli mawulire ge tuteekayo osobola okubeera nga ogafuna. Tutandikiddewa omuvubuka asimattuse okubeera nga attibwa owa poliisi omuto ddala eyaweereddwa ekyambalo. Njagala olabe bino otegere nti gavumenti ya Mwami Museveni ekyamazima ekwata wano ekwata wali enoonya weesimattukira naye nga Kyagulanyi akaliro kagitaddeko n'akazito simanyi oba eyinza okukasimattuka. Akakana akatoke mulaba ke kakubye omusajja omutwe ati bali mukatwala bo bennyini bakesibire bakajjeko n'embooko akukola bakeka mukubye akakana akato kakubye omwana omutwe kakubye omwana omutwe okola bakatute kwa arresti agenze kasiba kakubye omuntu omutwe poliisi eri bukakolako ekatwale mukakolako kakubye omwana omutwe akubye omusajja omutwe kati poliisi eri mukolako wana ematengese aba weeks ebiri akubye omwana omutwe yoyo kati bamutute mbu bamusibe batucyankalanye abantu batabuse mubalaba nga mubalaba bacyankalanye abantu bacyankalanye tokakana kato kakubye omusajja
bakubye omusajja omutwe. Kankutereko video eyo ogirabe katikati kankutereko waneno ogirabe. Abasirikale oyogola aba bamukubye bubi nnyo bamukubye omutwe. Tuli live mukono bamukubye omutwe ali bubi ddala piki hiyo mteeko uko bamukubye omutwe just tuli mukono wano oba mukubye eki teri amanyi omutwe gugonda gonna bamuyisiza bubi nnyo Uganda Police bamukubye omutwe babukoze bubi obusirikale bolaba wano wabweru wenyini wano wetuli awola abasirikale wabweru bamukubye omutwe abolaba yenaina bamukubye omutwe nani bakubotola uyo bambe bamudusaayo mutwale wano okumpi boss abasirikale benyini abo nyini bolaba. Okay, kakati nembera bwete bwe yabadde wali mu bitundu ebyemukono ng'omwana nga bw'omulabye omuvubuka omutoddala ng'ate akwata omuggo awutula omusajja omukulu kumpi amuzaala n'okumuzaala nga gavumenti ya General Museveni yabawa amaanyi nebawa ebyambalo nebawa obuvunaanyizibwa oba obuyinza obw'okubeera nga batimpula abantu nga bwe baagala. Jjukira nti gavumenti ya General Museveni oba General Museveni kennyini ng'omuntu amaze emyaka n'ebisiibo ng'ajja akozesa obubadi bw'okubeera n'abaana abato mu magye era nga ne mu myaka egy'ekinaana eyo yali alina abayitibwa nga bakadoogo. Kakati ku mulembe guno ng'alaba ng'eggwanga Uganda limuva mu ngalo yasalawo okubeera nga atraininga abaana abato oluvannyuma lw'okumala emyaka 40 mu buyinza ng'ekyamazima Uganda agivuga agizza mabega nga n'abasajja abakulu abaliwo beyanditadde mu bitongole nga poliisi mu bitongole nga amagye alaba tebayinza kubyegattako ku mbeera eziriyo. Kati yasalawo okubeera nga alikrutinga abaana abato nga ffenna bwe tuze nga tuwalaba mu butambi mbu bano bwe bagenda okukozesebwa ate okukuuma akalulu. Kakati nno ebikolobero batandise kubeera nga babikola nga n'okukuuma akalulu tekunnaba kubeera nga kutuuka. Ekyongera okukakasa n'okulaga nti ebiragiro ebyabaweebwa byabaweebwa kubeera nga ate bano bakuba saako okuwutula abantu ng'ate bw'olabye mukwano gwange mu katambi. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso ekiri essembabule mukwano gwange eno kitokota si kisaanikire. Omusajja Theodore Ssekikubo yakasimatuka emirundi egiwera 7 okubeera ngattibwa. Kati ono bwe yagenza okukuba laale yaggiddwayo effumu era n'asimatuka okubeera nga ayiggibwa. Njagala nsooka nkulaga akatambi kano omusajja ono ng'asimatuka okufumitibwa okakase era otegeere nti abawagizi ba NRM ekyamazima bo tebagambibwako era tebakwatibwako. Okwemu akafaananyi ng'owa NUP bamusibira nkoofiira bamusibira ovulo bamusibira ngatto kyokka nga aba NRM ne bwakwata effumu ono ye takwatibwako asigala ayinaayina era yasigadde ku kyalo ng'alya butaala oluvannyuma lw'okwegeza mu honorable okubeera nga amufumita. Bino biri mu ggwanga Uganda biri mu nsi yaffe. Nkugambye nti owa NUP bwe yakusanga ng'okutte fulaaga ekyo kikukubya emiggo kikukubisa ebatyuni kikutwazisa ne mu kkomero okukwata fulaaga ey'eggwanga Uganda naye ono yakutte effumu naye nejja buli kati akyayinaayina. Njagala olaba akatambi kano ate tukavaamu nkugambye nti amagye gongedde okweera nga ate gasattira. Ssekikubo yasiibye atalaga tawuni kanso yeetuusi kyokka bwe yatuuse mu maduuka g'essuula agambibwa okuba omuwagizi wa General Shande n'asikayo effumu n'alisonga mu bawagizi ba Ssekikubo ng'abalanga okuba olukuŋŋaana mu kifo ewabadde ekipande kya General Shande. Olw'okutya nti Ssekikubo yatuusibwako obuzibu abawagizi bayanguye okuvumbagatira omuvubuka ono era ne bamusikako effumu lino embeera n'eryoka edda mu nteeko. muleke vayo. Ombaka Ssekikubo yakubye enkuŋŋaana mu bifo ebyenjawulo kyenkana ku buli kyalo kyokka buli kifo obwedda mwatuuka ng'asanga abawagizi ba Rwashande baataddemu dda ebifaananyi bya General Shande. Kakati nembeera mu bitundu eby'essembabule mukwano gwange bwetyo bweyimiridde ng'abantu ba NRM abagiwagira n'abakungu mu NRM bano tebagambwako bano tebasongebwako era bo kye baagala kye bakola emisana ttuku ne mu kiro ttumbi
ensinga eyongera okwera nga ate yefudde kyesirikidde ng'abakuumaddembe n'abakulu beefuula abatalaba bigenda maaso ab'akakiiko ak'ebyokulonda. Kugambe nti NUP bw'obanga okutte fulaaga kino kiyinza okukusibisa, kiyinza okukuya emiggo, ate mukwano gwange egisigaddewo ne gikwata ettaka. Naye omusajja n'akwata effumu n'alyolekeza omuntu eyeesimbyewo Honorable Mulamba n'atiisatiisa okumufumita, naye n'asigala ng'ayinaayina ku kyalo. Effujjo erikolebwa abawagizi ba NRM n'abakulu mu NRM, omusajja byabakama tavangayo kubeera ng'ate bano abakomako n'okubeera ng'abagambako okukomya ebikolwa ebigenda maaso bye bakola ku bannayuganda. Omusajja Lwashande ojjukira bulungi nnyo nti mu kamyufu aka NRM ono y'omu kwabo abatta abantu, naye era n'agenda maaso n'okubeera nga nominatingibwa, kyokka nga n'empapula ze kigambibwa okubeera ng'ate ono teyasoma era zitankanibwa. Naye nga nejja buli kati ono mu kalulu mwali bulungi nnyo, nga nejja buvuddeko yavayo n'ategeeza nti ekigenda okubeera emawogola kwe kugenda okubeera ng'ate bagenda kulondera abantu mu katambi nakakuzanyira, ng'ategeeza nti abantu tugenda balondera, atayagala kutiikinga General Museveni tugenda mujjako akakonge tumutiikingire ku mpaka, era ffe tumanyi obuwanguzi twabufuna dda, era ffe tumanyi n'obululu bwe tugenda okubeera nga tufuna. Kati omusajja ng'ono ng'akyali mu kalulu nga ye akulaga nti amateeka g'okulonda tegamukwatako, amateeka g'ebyokulonda tayagala kugamanya, ye nga bw'ayagadde bw'akola ebintu bye byabakama yeefudde kyesirikidde nga bino byonna bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Kakati no mu mbeera y'emu mu bitundu eby'Essembabule nakugambye nti waliwo ekiwamba abantu ekigenda mu maaso, era nga kyamaze dda okubeera nga kikakasibwa nti n'omu kwabo abaali bawambibwa ono yattiddwa mu bukambwe mu bitundu ebyeri emawogola South ewava omukyala amanyikiddwa nga Goleti Namugga. Kakati namawulire agongera okubeera nga gavaayo gatiisa era gakanga abavubuka bangi abalira ku nsiko ng'omusajja Dezi Byuma yeefudde Dezi Byuma wa NRM, era ng'ono ne gye buvuddeko yavaayo n'asindika omubaka we amunoonyeza akalulu n'ategeeza nti abavubuka bonna balina kubeera nga bamwetondera, balina kubeera nga bamugondera, balina kubeera nga badde mu NRM okufuna emirembe ku kyalo. Wuliriza, okulonda okuwagira gw'oyagala biri mu constitution ya ggwanga Uganda. Naye omusajja ng'agamba nti abavubuka bano okudda ku byalo balina kudda ne beetonda ate ne bawagira NRM olwo bajja kubeera nga basonyiyibwa. Naye ewatali ekyo bakyalira ku nsiko, bakyadduka, bagenda kusibibwa, bagenda kuggalirwa, n'emigo bajja gibakuba, n'abamu bajja kubeera nga battibwa. Bigambo bya musajja wa NRM ng'ono Dezi Byuma y'omu kwabo abasajja abeefudde abazibu Essembabule, era ng'ono awagirwa aba NRM bonna nga ne Sam Kuteesa tomutaliza, era nga n'ekibiina kya NRM ono gwe kyakwasa kaadi. Naye omusajja n'avaayo n'akola statement nga zino, n'atabuuzibwa kajojijoji w'ebibuuzo, n'atayitibwa ku poliisi, n'atagambibwa ku kakiiko ka byakulonda, abantu nga bawaŋŋanguse nga beefudde kyesirikidde. Njagala olabe ekigenda mu maaso amaziga eri mu bantu b'emawogola. Nakugamba nti abaana abavubuka abasoba mu 200 be baakasibibwa Essembabule, kyokka nga n'abasoba mu 50 bonna badduka mu maka gaabwe lwa musajja ono abaliisa kakanja agamba nti bonna balina kuwagira NRM, awatali ekyo si baakweyagalira ku kyalo. Wuliriza ate raba ebigenda mu maaso mu nsi yaffe.
Wano wetuli ge maka ga munnaffe Yasini Lulangwa eyesimbyewo ku bwa chairman wero C3 Emitete sub county. Yasini awambiddwa olwaleero ng'awambiddwa bannaffe bulijjo be tubagamba babeera mu zi drone ezitaliko number plates. Naye nga drone zino ziterekebwa ku poliisi y'e Mateete. Yasini mukwatibwa asangiddwa mu nnimiro ng'ageze kulima. Bamukutte omukambwe omungi ne bamutulugunya ne bamutwala. Naye njagala okutegeeza eggwanga Uganda IGP saba okutegeeza nti embeera gye muli mu kusiga Essembabule mu mbeera eno nga tuli mu kiseera ky'akalulu ejja kuleetera abantu okwekyawa. Temusobola kuwamba abaana babantu. Omusajja wuuno abadde yeebeererawo zino nteeze tasobodde kulaba ng'aziwa ebyokulya bamukutte kati ani agenda okulabirira ebintu bye. Naye ng'olesaawo famire ye alina abaana abato omukyala we abadde yagenda waka nga mukosefukosefu mukko. Kakati embeera eno ng'etambula nga twogera nga bannaffe basirise busirisi. Bwemulowooza nti oli anakuba oli omu n'ettama eddala alikube. Ekimala wano batukoze ebikolobero, bakoze ebikolobero ttiimu ya Dezi. Eggulo twasanze omwana waffe gwe basse baamusse omwana w'ekiju baamusse eggulo twabalaze videos ezo. Ekyamussizza kubanga yagaana okukwata ssente zaabwe alekeraawo okufulumya ekipande kyaffe buli lunaku. Amagye Kasagga amagye gagenze nga gayita mu constituency nga gagenda gasalaasala ebipande byange. Era tugenda gendayo mu bitundu gye bagenze ebifaananyi ebyo tubibaggireyo. Kati nze neewuunya okubanga uniform y'amagye yali badde ekitiibwa. Abasajja abo balikumye bannansi nga batulugunya. Nze nno mbagamba bwe munaatuusa mu kiseera nga bannansi bwe balina okukwasa abakuumaddembe emirembe nga ffe tulina okuwulira abakuumaddembe ekyokukola ensi enaatabanguka etandika bwetyo. So nze ng'omukulembeze nkivumirira okukwata bannansi mu ngeri ya bbira mupango. Bino Ssaabasajja atugamba ne Katikkiro atugamba nti byali mu mulembe gwa Amin. Simanyi oba gavumenti yagala tutegeeza nti akalulu kaveewo. Ekyokubiri njagala kutegeeza Mwami Dezi nti ekirungi bino byonna obikola ng'oga Mwami Museveni yakutuma. Naye abantu b'NRM abali Ssembabule nsaba mwongere okukyawa ekibiina ekyo. Kubanga tetusobola kubanga owagira ekibiina ekiwamba bannammwe ekiwamba bannansi. Nenyongera okutegeeza omukulembeze w'eggwanga nti abantu abambala t-shirt zo ne bakola ebikolobero twagala oveeyo nnyonnyole. Bino ebikolobero balikola ku lw'NRM oba Dezi abikola ku lulwe. Naye nze njagala bategeeza ekikutte obudde kijja bbuta. Ssaabasajja atugamba Ssaabasumba yatugamba ng'obubaka obw'olunaku olukulu oluggulawo omwaka. Nze nkimanyi bino byonna ebikolebwa Katonda alina akalobonero katulaga. Naye njagala okutegeeza Dezi nti ng'otemula ng'okola effujjo ku baana ba bano nkulayirira kirinde mu box. Naye ng'ebox ogirese ebbali Katonda ajja kuwa ekisingayo obulungi ekijja mu ntuuyo zo. Tegeeza nti abaana mwenna abadduka ku lw'ebuzibu obwaliwo mu kitundu muno nga bw'abagambye ekisonyiwo ekiri. Ffe twalwana entalo twakuba emmundu abayeekera bonna bajja ne bagamba twenenyeza ne tubasonyiwa. Naye naawe obanga gy'oli ogamba nange nezikiriza okwenenya jangu tujja kusonyiwa. Ffe enkambi yaffe esonyiwa ejjudde okusonyiwa n'okusaasira. Jangu tujja kusonyiwa. Muzeeyi waffe yasonyiwanga era nakata kyasonyiwa era tutendeka kusonyiwa. Basebo ne banyamugamba abaana abali ku ttale abali ludda bonna bakomewo bajje wali ewange nja kukola lipooti gitwale wabakama bange nti bano abaana balokose. Kaakati nno osobola okutegeera obujulizi bwe buli akatambi weekali ng'omusajja akakasa nti abaana abavubuka b'eggwanga bali ku ttale baasulawo amaka gaabwe baasulawo bakazi baabwe baasulawo bamaama baabwe kyokka nga ne bannazaala baabwe ne bakitaabwe nabo bye bimu abasajja baabagoba mu maka gaabwe lwakubeera nga baayagala okubakwata oba oliawo n'okubatta olw'akalulu n'okuwagira omuntu bwe bagambibwa okubeera nti gwe baagala era constitution ebawa ebbeetu ebawa n'eddembe okubeera nga batambula n'oyo bo gwe bawulira nga yagenda okubeera nga abakolera. Kati ng'akalulu tekannaba kubeera nga katuuka ak'okulonda oyo bo gwe baagala era nga bagamba gwe tuwagira abasajja babateekako embeera nga bw'olabye mu butambi. Kaakati nno nga n'omusajja yeewaana ng'agamba ffe tujja kubasonyiwa kasita muva mu NUP kasita muva ku Goleti Namugga ne mukoma w'ewaka ffe twasonyiwanga abayeekera. Kati kitegeeza nti okubeera wa NUP obeera muyeekera awedde emirimu yadde ng'ekibiina kyawandiisibwa mu mateeka ekibiina kivuganya mu mateeka ekibiina weekiri mu mateeka omusajja akulaga nti okuwagira NUP kati gwe musango oguvunaanibwa abantu bano si babbi tebatemulangako ku muntu tebakolangako fujjo ku kyalo naye okuwagira NUP gwe musango
ogubateesezza ku ttale okubeera nga tebakyasula mu mayumba gaabwe, okubeera nga tebakyalaba ku baana baabwe, okubeera nga basuddewo bakyala baabwe, okubeera nga basuddewo famire zaabwe. Byabakama poliisi abakulira amagye bino tebabiraba ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Kakati nno bino byonna nga biri bwe biti olina kutegeera ng'ennaku z'omwezi 15 okukomya bino byonna lino ejjoogo buno obwakasajja fuba kuno okwemanya lino ettiyuuko olina kubeera ng'olonda President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ssaako n'omubaka wa NUP agenda okutegeera nti bano be bakama bange be nina okubeera nga mpisa bulungi kubanga be bavaamu ensimbi eziwerera abaana bange, ensimbi ezibeezaawo famire yange era nze ndi saavanti waabwe. Naye bw'onaakera ku makya n'olonda abantu abawooza mu not a servant to anybody, ekyamazima bino byennyini bigenda kubeera nga byeyongera n'ejjoogo ligenda kubeera nga terikoma wabula okwongera okubeera nga ate dirinnya n'okweyongera waggulu. Kakati nno bino byonna nga bikyagenda mu maaso mu bitundu eby'Essembabule. Omukyala Nina Rose Akankunda kye yaguddeko kakati nno ebigambo byongedde okubeera nga bisajjuka ku mbeera eri mu bitundu eby'Essembabule. Obusosoze njagala olaba akatambi kano bwe baba nga basobola okusosola Nina Rose owa tribe yaabwe owa kabira yaabwe bwe boogera olulimi lwe lumu kati mbulira bano abantu ddala basobola okugatta Uganda nga President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kyazaakola okwetoola Uganda yonna, oba bo baliwo ku lwabwe nakulya nakwekkusa nakweremeza mu buyinza. Njagala olabe ekyatuuse ku Nina Rose. Munnayuganda nkusaba osheyalinga vidiyo eno etuuke ku buli munnayuganda ekuwa ensonga lwaki ku Lwokuna olina okusituka n'ogenda n'olonda ate bw'omala olonda n'okakuuma n'okabanja. Bano abantu olaba baagobye Nina Rose. Nina Rose mulowooza tebaamugobye olw'okubanga tawagira kye bawagira. Mwe bannayuganda bannaye buno obubonero butusindikibwa Mukama Katonda. Bannaye buli kimu Katonda akitulaze, buli kimu Katonda akitulaze okusalawo okuli waffe. Bano abantu olaba baboola owaabwe Nina Rose ate olwo gwe ate olwo nze Rashid Omuganda kyova olaba bayisa abaana baffe ab'omwankole nti baddu babatwalanga basireevu beeru. Bannaye mbayite bano bahima ko bano bahima Mukama Katonda wange Bahima Dynasty muli babi nnyo, muli babi nnyo. Mwagambye waliwo yagambye nti ssebo ne babbi kye mugenda omukola. Olowooza ye tategeera, mulowooza babbi tategeera, tabamanyi mbeera zammwe, mumuyita munnammwe. Bantu mmwe muli babi nnyo, olaba mwagobye owammwe ate olwo ffe. Munnayuganda njagala vidiyo eno ekuwa ensonga lwaki oyina okugenda olonde ate omala okakuume ate omala okabanje. Bannaye Mukama Katonda wange ya Rabbi, bajjajjaffe mwatutta, mwasenza kye mutaamanya, mube mwasenzaamu kaasa, mube mwasenza temwamanya kikye mutusenzeza mu nsi yaffe. Okubeera nti abantu bano mwatuleetera abantu abasosoze. Mu Uganda tuyinamu tribes nnyingi nnyo, naye nze mbabuulidde omunnayuganda yennyini tasobola kusosola munnayuganda munne. Omunnayuganda tasobola kusosola munnayuganda munne ku lino essa ly'abano abahima. Simanyi Bahima Dynasty, simanyi mweyita, simanyi bavandimu. Mukama Katonda wange gwe Nina Rose yambala kimuti oli munnayuganda we bakugobedde ate olwo ffe munnayuganda we tuddamu ne tuweera Museveni omukisa, bwe tuddamu ne tuwa Museveni omukisa. Prepare for the worst. Prepare yourself for the worst. Mwetegekere ekijja, mwetegekere ensasagge, mwetegekere obulumi obusinga bwe muyiseemu emyaka 5, mubwetegekere.
ge mazima bana abantu babi nnyo nga bw'okiwulira. Tugenda mu kalulu kaneeno naye nga tuyina kukabanja buli omu akole kyasobola okukola, buli omu akole kyasobola okukola mu kapasite ye wooli bonna osobola okukola ky'osobola okukola. Abaana b'omu diaspora mukimanyi nti nno ensasagge etandikirawo internet we mutegeerera nti evuddeko etandikirawo okusinga essaawa zino ensasagge eriwo. Era tubeebaza mwenna abali mu diaspora abavuddeyo okubeera nga mwatandise okubeera nga mwekalakaasa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, naye tuyina okipika, tuyina okyongeramu omuliro ku lw'abaganda baffe abali ewaka. Buli omu alina okukola ky'alina okukola. Nga nsinziira era wano okwongera okubasaba akalulu ka mukama wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, gwe buli woolaba mbuleera tiikinga, buli woolaba mbuleera tiikinga, making sure nti wootiikinga akabokisi tokabuuka. Ekyokulala w'obeera ozinga akapapula tokafunyaafunya mukwano, kateekemu busimba kitegeeza weebuti. Bw'oba okateekamu busimba bwoti, bw'oba okafunya bulungi nnyo bwoti n'okateekamu busimba mu bokisi n'omala n'okakuuma. Tugenda kubanja obuwanguzi bwaffe, omukulembeze yabagambye. Kyovula bulijjo mbagamba nti okugenda mu kalulu kano twakagendamu nga kyakwekwasa. Tetusobola kubanja buwanguzi nga tetuyina kyakwekwasa. Tetusobola kubanja buwanguzi bwaffe nga tetuyina kyakwekwasa. So twetaaga okukuuma akalulu kaffe ng'obuyinza bwe bulagira, tumale tubanje obuwanguzi bwaffe. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Kakati mukwano gwange ebyo nangu obirabye ebigenda maaso mu ggwanga Uganda. Njagala nkutegeeze nti gavumenti ya General Museveni eyongedde okubeera ng'etya amaanyi ga Kyagulanyi. Obunkenke bweyongedde munda mu bitongole ebyokwerinda sako ne mu State House ewa Generality wabulwa omusajja omukadde ow'enkofiira. Okutandika n'omwezi guno gwonna abasajja bazze nga bayisa obutambi obw'amagye, nga bayisa obutambi obwa poliisi, nga balaga ebyokulwanyisa ebyenjawulo sako n'okubeera nga n'ennyonyi zatuuse okubeera nga zivaayo okusituka mu bbanga okulabikako mu bwengula obw'eggwanga Uganda nga twolekera akalulu ka 2026 akasigaddeko ennaku ze tubalira ku ngalo ez'omukono ogumu. Nga CDF avuddeyo n'ayogera, General Museveni n'avaayo n'ayogera, baminisita ne bavaayo ne boogera, buli wa NRM n'avaayo n'ayogera nga baagala okulemesa ekiyitibwa protest vote. Bannayuganda bwe baalemye ne bagamba tugenda kukuuma akalulu, abasajja ne bavaayo ne bategeeza nti n'ennyonyi, wuliriza, n'ennyonyi zigenda kubeera nga zivaayo okweŋŋanga buli muntu yenna anaavaayo okubanja obuwanguzi bwe. Bwe babanga tebagenda kubeerawo bubbi bw'akalulu, dwaki n'ennyonyi zigenda kubeera nga ziggyibwayo? Omusajja akulira amagye g'eggwanga Uganda ag'omu bbanga naye yavuddeyo n'alabula n'agamba n'ennyonyi tugenda zijjayo. Kyokka nga twazirabako ne mu bitundu eby'ekawempe mu kulonda Elias Council Luyimbazi na Lukoola, naye zaalemererwa okubeera nga ziteekawo embeera, era bannayuganda baakuba akalulu ne bakakuuma okukkakkana nga gavumenti ya NRM akalulu kagirakidde. Njagala osooka owulirize engeri omukulu ono gye yavuddeyo naye n'ateekawo embeera etiisatiisa. Olwo bwe tuva mu ebyo ate nsooke nkutwale mu bwino, ogenda kutya ensi. Omusajja Mathias Mpuuga Nsamba Finito, omusajja Sseggona Akali Amaggwa, omusajja Erias Lukwago
n'akabinja kaabwe nga twolekera akalulu ke tugenda okusuula olina okitegeera nti ne bano be bamu ku abo abatusibyeko mwami Museveni. Wuliriza. Amateeka ga Uganda gawa buli munnayuganda asusse emyaka 18 ebbeetu okwetaba mu kulonda abakulembeze b'ensi abajja buli luvannyuma lw'emyaka 5. Kyokka waliwo okunoonyereza okuzze kulaga nti bangi ku bantu abasomyeko ebiseera ebisinga tebeenyigira mu kulonda. Okusinziira ku bannakyewa abalwanirira enfuga egoberera demokolasiya, kino kiyinza okufiiriza abamu obukulembeze obulungi. Kati waliwo akakiiko ak'enjawulo akanoonyeza Museveni akalulu ku ttendekero ly'e Makerere akasimbye amakanda ku ttendekero lino okukunga abayizi ne bannayuganda bonna okwetaba mu kulonda. The honesty here and the message is simply that while we go and while we are out there, let us be ambassadors. Ambassadors, people who are taking the gospel to elect President Yoweri Kaguta Museveni and other NRM flag bearers, but also give them information that we are available and this is the time to protect the gays. Era bayivu wano era bayizi naye ate balina influence y'amaanyi wano n'eri gye bava, so balina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi okunnyonnyola abantu nabo bennyini okutegeera nti Uganda ya mukisa nnyo okubeera ne President Yoweri Museveni nga President waabwe era President waffe, era atukwatidde ebbendera tumulonde kuwokunanga 15 abeerezeemu ng'atwala eggwanga lyaffe mu maaso, abeerezeemu ng'akulaakulanya, abeerezeemu ng'agarantinga emirembe n'enkulaakulana ey'abantu abaddugavu ku ssemazinga Africa. Bano batadde nnyo essira ku ebyo gavumenti ya Museveni byekoze naddala mu byenjigiriza ekisobozesezza abaana bangi okuguka mu mirimu egy'enjawulo. Previous governments had denied youth to access higher education. When NRM government came in, they expanded access to the youth to higher education. Even those with one principle now can access higher education. So we shall never abandon the youth. When you look at 1986, how many students were in this institution? Probably they may have been maybe before 1986, they may even be like hardly 1,000. But as we speak right now, we are about 40,000 students in this great institution. Are we together, members? Isn't that again? There has been a problem of jobs, for example, after one has started. But the NRM government has put in place measures. First of all, like students like you, if you are talking to a student, inform the student that according to the current manifesto, the NRM has put in a provision of apportioning some money ranging between $1 million to $3 million to give a young, a newly graduated person who has not got employment to either begin or use it as a startup capital so that the person is not redundant, so the person is able to survive even before get a formal employment. Akulira abakozi mu kibinja kya UPDF ekyomu bbanga ye asabye bannayuganda bettanire nnyo emirembe nga bakuba akalulu kano eggwanga lireme kutabanguka. Abantu bamobilizinga abantu baabwe bagende balonde awatali kutya konna kubanga ffe nga security tujja kubeerawo okubakuuma. Ono agamba ng'ejje nabo beeteefuteefu okwaŋŋaŋa oyo yenna eyeesomye okutabangula emirembe okutangira embeera ezzeerabikira mu mawanga ga Afrika amalala. Tetujja kukkiriza eggwanga okugenda mu katabanguko nga bwe tulabye Sudan ensi n'eggwawo, bwe tulabye Somalia ensi n'eggwawo, bwe tulabye Libya ensi n'eggwawo, kati ziddangawo tetwagala kijja wano mu Uganda. Era ono akubiriza n'abasomesa b'amatendekero okufaayo ennyo okulaba nga batendeka abayizi ku kwagala ensi yaabwe ate n'obulungi obuli mu nkolagana y'amawanga. Ffe nga Abafirika batunyooma
batunyoma lwakala sira kuba nti tumanyi abantu balina amagezi mangi abantu bakola bulungi balina skills naye mu ndabika yaffe balowooza tumanyi so bwe twegatta ne tubanga tusobola okugera ne voice emu ne tukola ebintu ebiyamba ekitundu kyaffe kijja kutuweesa ekitiibwa mu mawanga amalala. Analysis gwogenda okuwulira mu eno video yali wakolebwa mwezi gwa 7. Byonna byogenda okuwulira muno byazuulibwa byategeerebwa mu mwezi gwa 7 okusinziira ku tiimu gye tukolagana nayo nga video ezimu zinaafuluma wano ku internet. Twakkiriziganya ne tusalawo nti byonna bye tuzudde tugenda kubiyita nga wabula ennaku mbale mu kulonda. Mpulirizaamu katono. Mu bintu byogenda okuwulira wano ogenda kweyongera okukyawa abantu abamu mu Buganda, ogenda kweyongera obusungu wabula ate ogenda kukitegeera nti General Museveni gw'obadde otwalanga omugezi wadde nga tusobola kugamba nti musiru completely, ate ogenda kukitegeera nti abadde mugezi bbanga lyonna fe abaali beebaka. Mpulirizaamu. Waka plan ya General Museveni ng'ekulembeddwamu Anita Amongi ne Tayebwa ng'eri backed by Muhoozi ne Sali Musale, naye ng'abalala bali mu equation y'emu mu waka plan eno mwe muli ekibiina kya PFF, osobola okubuuza Ssemujju Nganda ne Erias Lukwago, mwe muli n'akabinja ka Mathias Mpuuga. Konna kati kankutwale mu lukwo oluli emabega w'okuwanduukulula abaka ba NUP. Mpulirizaamu. Ekyokuwanduukulula abaka ba NUP mu lwokaano bwe kye baagala okuguza nti bali mu kunafu ya NUP oba balaga obunafu bwa NUP mu babaka baayo. Njagala ompulirize, ekyo kirina olukwo oluli emabega eyo waka plan ebiseeki kye bataagala olabe. Ekyo kye twategeera mu mwezi ogw'omusanvu, wabula ne tubeera advised nti bino tubyogere nga wabula nnaku bunaku ku kulonda. Wogenda okutegeerera akabinja ka PFF akalimu bano ba Erias Lukwago, Ssemujju Nganda, Mathias Mpuuga n'abasigadde, kati njagala obateeke ku sowaani obategeere bulungi. Kankutwale mu analysis. General Museveni baamugamba era baamukakasa nti ku mulundi guno tosobola kuwona Kyagulanyi. Mpulirizaamu. Baamukakasa nti tasobola kuwona Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kalulu, era baamugamba senga abaakukubya akalulu walina okubaawo contingency plan emujja mu kibalo. Endowooza zaabwe eziri so shallow and narrow bwe zaabagamba. Muwaka plan ya Anita Amongi General Museveni gye yagula eri backed up by Muhoozi ne Sali Musale nga kwogasse n'akabinja kano aka PFF nga wetugasseko n'erisajja li Mathias Mpuuga ne banne bonna mu lukwo mwebali mweno waka plan. Gwe tuula wano nze nkuwa analysis. General Museveni yali convinced nti Kyagulanyi agenda kukuba akalulu hands down, kirizagaana. Bagenda mu kyosobola okuyita contingency plan, plan B. Nti senga abakubye mu kalulu tuteekewo plan egenda okumugjamu obwesigwa mu parliament. Mpuliriza bino ebigambo njagala tugende empola. Okumugjamu obwesigwa mu parliament si ye mission oba si ye contingency plan. Eyo part 1. Tuula wano nkulage ekiri emabega w'okugjamu ababaka. Museveni bamugamba NUP soko gijjemu wano ku babaka mu contingency plan okiguze eggwanga nti olwedde teyalina babaka. Wakati nga Kyagulanyi amaze okukuba akalulu nga kuwangudde ku bwa president, tukozese parliament wadde speaker agenda kubeera wuwe n'abasigadde tumuggyemu obwesigwa. Bwe tumala omugjamu obwesigwa ku kifo ekyo ne tumuggyako nga tusinzidde mu mateeka ne opposition, njagala ompulirize bulungi eno ye waka plan ya General Museveni egenda okubeerawo mu kaseera ako ebeere nga si ye ate nga si NRM. Kankutwale mu video. Abasinga ku mmwe muze muwulire ebigambo bya erisajja li Mathias Mpuuga. Mathias Mpuuga takola yekka, akola n'ekibiina kya PFF backdoor. Mathias Mpuuga ali backed up directly ne state nga bamusuubiza nti ababaka 8 abagenda okujjira ku tiketi ye wadde gwe tobalaba bonna bagenda kuyitawo 100%. Nkugambye ne analysis
eri best kufa kicho ayagala okukakasa byenjogera dayo mu statement za Mathias Mpuuga ez'ogw'omusanvu gwa 8 n'ogw'omwenda eziri recent nga kugamba ababaka bonna baleese agenda kubatwala mu parliament. Bwe wetegereza ebigambo bye ne Bode ye muntu ayogera nga alaga ali assured, ali completely sure nti tewagenda kubeera competition wabula ababaka bano agenda kubafuna. Kati nkutwala ku mulamwa bawandukula ababaka ba NUP basobola okuyisawo ababaka ba Mpuuga ne PFF. Omukulembeze nga bwakubajja n'Omuseveni akalulu mbu mu ndowooza yaabwe ennafu ne bamugjamu Obwesigwa mu parliament nti ekibiina kya National Unity Platform bakijja ku map kibeere nga tekisobola yadde n'okutwala obwa leader of the opposition. Mentalite yaabwe webagamba. Jeno Museveni yali convinced nti Kyagulanyi tusobola omureplacinga n'omuntu waffe nti wadde nga agenda tukuba akalulu tugenda kumugjayo ku kifo ky'obukulembeze naye ate ne mu kifo kyabaddemu ekya opposition tumugjawo tutekewo waffe. Muhoozi abiyingiriramuwa bapulaninga okuleeta Muhoozi alongside the way nga bakozesa mbu okusinziira ku analysis ali factual. Opposition yagenda okubeera mbwe ya Mathias Mpuuga gwe bagenda okuyisizamu ababaka 8 abasinga nga babatadde mu bitundu bya Northern Uganda. Nkugambye bino ebintu biri factual ye plan ya Museveni gyabadde amanyi nti yakweka. Abasinga nga bava mu bitundu bya Northern Uganda mbu omukulembeze nga bamugjeemu Obwesigwa ne ku opposition bagenda kuba bataddewo waabwe Mathias Mpuuga. Yoyo Museveni gwobadde otwala nti mugezi. Mpuliriza mwala bakatambi kano bino tebiri menti kunyiiza yadde okunakuwaza, bino biri menti kusanyusa. Wulira wano Jeno Museveni nkimanyi kuwoli ogenda kulaba ne banno eyakuwadde gwe gewayisa amagezi yakuwadde masiru. Kati alaba akatambi kano mpuliriza ensonga lwaki video eno njikoze mu kaseera kano analysis ono nsonga lwaki mutadde mu kaseera kano ndi wano kwanjulira olukwe lwa PFF Mathias Mpuuga n'akabiina ke ng'ali backed by Anita Amongi nga ne sente ziva direct mu state nti bapulaninga okumuwa abaka okuva mu bitundu okusinga ebya Northern Uganda mbu ajje n'ababaka nga 8 omukulembeze waffe nga wangudde ba president nga bamaze mbu okozesa parliament omugjamu Obwesigwa kuba ne opposition mbwe egenda kukiriziganya n'aba NRM mu maafi waabwe kye bali mu kubala. Jamu abakabe kati Mpuuga mbu bamuzimmenga opposition leader waabwe. Wulira emitwe giri dance abalowooza mu ngeri ey'akasoobo eyakikwata mpola. Jeno Museveni kino kankikubuulire nga nkutunudde mu maaso. Kyagulanyi namumuggyako ababaka bonna ne bakansala bonna atuli wano kankuddiremu amagezi gajje. Kyagulanyi ne bw'oba omuggyeko buli muntu amwetoolodde ne bw'omuggyako mukyala we atuli wano toyina kyogenda mugambayo. Ate kyakubiri ayakuwadde amasiru ye yakulowoozesezza nti legitimasi ya Kyagulanyi okubeera omukulembeze egenda kusalirwawo bitongole byofuga. Gwe bakugambye tumaze okumuwanguza oba president nti ate kati parliament yegenda okusalawo oba yabeera oba taba nga ffe tumaze abangi okumuwanguza. Emitwe mulina mikalu. Mpuliriza mwala bakatambi kano njagala onyiigire ekisajja ki Mathias Mpuuga, nyigira Nsereko, nyigira Abedi Bwanika, nyigira Ssemujju Nganda ne Elias Lukwago. Kino bakimanyiiko era nabo be bamukube basuubiza nti bagenda kufuna landslide victory. Entegeeza ki buli muntu awa eyesimbye ku bino ebisajja era omukulembeze wange nkusaba bwe tuba tubadde tulina ba agent 2 ku bino ebisajja byonna PFF n'abasigadde ba Mpuuga twongeze ba agent 2 5
bano Museveni apulaninga obabbira akalulu ka landslide obusungu bonjagala obuteeke ku bisajja bino byo tebiteekeddwa yadde okufuna yadde 30% mu bitundu mu byesimbye waka plani yaabwe tugita mu nnaku zisemba ensonga lwaki vidiyo eno saagikola mangu baali basobola okukyusaamu tugikoze leeti nga tebalina kyakikolera londa Kyagulanyi na Manvuuli suula ebisajja bino byonna